tukedde wano tuzze okwebaza abasajja n'abakazi abatindiga eggendo buli kitundu kya Uganda kyabadde Kololo. Wawulidde nga bawa obujulizi abavudde e Kasese, abavudde e Kisoro, abavudde e Tororo, abavudde Gulu, ab'Omwaluwa. Tewaliwo kitundu kitaakiikiriddwa. Mpulidde ekinyegenyege ekyokumenyayo ekibinja kimu bibiri. Buli wamu kinalabika ng'okusosola nga buli wamu wavuddeyo ebibinja. Okubagatta ewamu tusobola kugamba nti buli kitundu kya Uganda wavuddeyo omuntu. Buli kitundu kya Uganda wavuddeyo omuntu. Amawanga agatuliraanye wavuddeyo omuntu. Amawanga agatuliraanye wavuddeyo omuntu. Naye ate waliwo ne bannaffe abali ku mutimbagano ababaddeko okuyita ku social media app, ababaddeyo okuyita ku Facebook, ababaddeyo okuyita ku YouTube, ku bugazi bw'ensi eno tewaliwo ggwanga litabaddemu bantu nga bali ku lukuŋŋaana lw'e Kololo. Kati awo Musumba kizibuwala n'okuteebereza nti babaddewo babenkana ki kuba kati abo ku mutimbagano tunategeera tuti kye tusobola okwogera nti Katonda yajuzizza Kololo to capacity. Naye kubanga yatuwa n'emikono egi ebiri n'atuwa ekkanisa etalina bisenge, that church without walls, it's very hard to estimate millioni zimeka. Si kyangu okuteebereza obukadde bumeka obw'abantu kubanga osobola okwogera oli n'agamba weejubisa. Naye ng'ekituufu kiri nti Independence Night attendance yaayo ya bukadde na bukadde na bukadde. Ky'osobola okuwaako obujulizi nti mu Uganda mu buli kitundu babadde ku Salt TV, babadde ku Salt FM. Twebaza Mukama, tewali kirala.